Omuntu omukikakasiddwa nti afiiriddewo omulaga mu dduka abaddewo wakati wa poliisi n'abawagizi b'ekibiina ky'NUP mu disitulikiti y'Iganga akwatidde ekibiina ekyo bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde anoonya akalulu ak'obwa pulezidenti akawungezi ka leero. Poliisi etegeezezza nti afudde ye Okero Misaaki nga kigambibwa nti afiiridde mu dduka abaddewo nga poliisi ekuba omukka okubalagala mu bantu abawagizi b'ekibiina ky'NUP. Mu mbeera eno poliisi erumiriza nti abawagizi b'ekibiina ky'NUP be basusse okugisosonkereza era n'ebategeeza nti bwe banaakikomya nayo tejja kuddamu kutaataaganya nkuŋŋaana zaabwe. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma agambye nti mmotoka za poliisi n'ebintu byabwe bingi nnyo byonooneddwa mu kavuvuŋŋaana ako era ng'alumiriza nti abawagizi b'NUP be bagikasuukiridde amayinja naye kwe kubaanukula. Lusoke Kituuma asabye omukulembeze w'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abawagizi be nti batambulire ku mateeka agabaweebwa poliisi n'agaateekebwawo akakiiko k'eggwanga akavunaanyizibwa ku by'okulonda okwewala okusika omuguwa n'ab'ebyokwerinda. Kitegerekese nti mu mbeera eno poliisi erina abawagizi b'ekibiina ky'NUP beekutte abawerako era omuwendo gwabwe gujja kufulumizibwa gye bujja mu maaso ng'emaze okubasunsulamu abasaana okuvunaanibwa n'abatalina musango. Mu bigambo ebimu byabadde asiga mu bantu mwe muvudde ne abantu abataakinze poliisi nekuba abasirikale baffe bangi abafunye ebisago n'emmotoka zaffe nyingi ze bayasizza abeekalakaasa abo mwe muvuddemu n'omu atalutonze mu ba civilians era omulambo gwe bagututte mu ggwanika. Nga Uganda Police Force twagala okulabula nti gino emize egy'okusonsokereza abasirikale abamu nga bakutte n'emmundu kintu kya bulabe nnyo. Wetujjidde ku mpewo ng'abakulu mu kibiina ky'NUP kaweefube wafuba okubatuukako okutangaaza ku mbeera eno akyagudde butaka. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga awadde bannabyabufuzi amagezi nti bakomye okusuubizanga bannansi ensi n'eggulu ate ne batatuukiriza bye basuubiza n'abasaba nti essira baliteeke ku birowoozo ebitwala eggwanga mu maaso. Bw'abadde asinkanye abakulembeze b'NRM omuli n'abo abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo eby'obukulembeze mu bitundu bya Buganda ng'ensinkano eno ebadde ku mbuga ya Buganda enkulu Mbulanga Mengo, Katikkiro ategeezezza nti ebisuubizo bingi ebisuubiziddwa bannansi mu kunoonya akalulu ne bigaana okuvaamu ebibala. Abanoonya obwa pulezidenti nammwe abanoonya obubaka mu paalamenti mutusuubiza ensi n'eggulu, enguudo, amakolero. Waliwo eyagambye nti buli muvubuka atalina mulimu ajjamuwa emitwalo 20 buli mwezi. Simanyi bulungi ssente ezo gy'anaazijja. Batusuubiza ssente z'ebittavu sebo minisitule gy'otwala bangi ebittavu buli wantu. Endokwa z'emmwanyi nze ndowooza bwe nti munnabyabufuzi asaana kutubuulira birowoozo bye so si bisuubizo. Twagala okuwulira nti gundi agenda kwongera ebyobulimi ensimbi kiyambe omuntu wa bulijjo kuba abantu ebitundu 7 n'okusoba bali eyo mu byalo bali ku bulimi. Nteekateeka ki ejuna omuntu asinga obungi owa bulijjo omulimi? Nze ekyo kyensinga okwagala okuwulira okusinga oli ansuubiza endokwa. Omumbuga mu ngeri yemu alabudde ku bannabyabufuzi abalemereddwa okuweereza abantu ne batandika okwerijjira ku Namulondo n'agamba nti Buganda tegenda kubaganya. Munnabyabufuzi omulungi alondoola nnyo abantu bakiikirira kye baagala. Kubanga munnabyabufuzi omulungi teyeekiikirira, akiikirira abantu. Alinganga Sebyuma DJ tazannya music ye gwayagala, era DJ omulungi azannya bano abazze okuzina amazina kye baagala. DJ bw'azannya ye music gwayagala abantu nga batuula. Mu Buganda tuli Bwakabaka era Obwakabaka bulina ebyabwo. Mbasaba mu bisoosowaze nga bulijjo. Ensonga ezikwata Kabaka zisaana okukwatibwa n'obwegendereza. Tetwagala ayogera ku Kabaka ng'alinga amujereegerera. Twagala ayogera ku Kabaka ng'amuwa ekitiibwa, omuntu akkiririzibwamu obukadde n'obukadde bw'abantu, omwegendereza nga bw'oba omwogerako. Amyuka ssentebe w'NRM mu Buganda Haji Kyeyune Haruna Kasolo yeeyamye nti ensonga za Buganda ezibadde zikyali mu ddiiro zigenda kukwatibwako mu ngeri y'enjawulo era ne yeebaza Obwakabaka olw'okukulemberamu olutalo olw'okulaakulanya abantu naddala mu kulima emmwanyi.
Fenna constituency ya Feyawamu bagiyita Buganda. Mukamu wange constituency ya Feyawamu bagiyita Buganda. N'ekyo tweyama nti nga tuggusizza olugendo lwaffe ne tutuuka mu kizimbe ssetteeserezo tugenda kutuusa butereevu ensonga zonna eza constituency yaffe eya Buganda. Fenna ekitikkiro kyaffe Ssaabasajja Kabaka era amukwatako naffe abaatukutteko. Ssentebe wa kabondo k'abaka ba paalamenti ab'e NRM mu Buganda Robert Migadde Ndugwa ategeezezza nti embeera y'ebyobufuzi eteri nnungi ku ludda lwa NRM mu kalulu k'omwaka etaali nnungi mu kalulu k'omwaka 2021 ku ludda lwa NRM yabayisawo binnyonga ekibiina ekiri mu buyinza era ne basalawo nti bagisalira amagezi. Twagera ku makya omuwendo gwaffe nga gukendedde ogwali nga gutweyagaza mu biseera ebyo tusigala ababaka 35 ku babaka 105. Tugenda ndowooza twetaaga okubeerako bwe tutuula twegeyengamu ki ekyaviirako bannaffe okugenda oba oliawo naffe kiyinza okututwala. So ne tutandikawo akabondo kano naye ng'ate tuli wansi w'akabondo k'ababaka ba Buganda bonna. Era njagala okikkaatiriza kuba mbaddeko wano ku CBS enfunda ez'enjawulo nga nzikkaatiriza nti tuli bammemba ba kabondo k'ababaka ba Buganda. Minisita w'ensonga za Kampala Hajat Minsa Kabanda yeeyazizza Ssaabasajja Kabaka ne gavumenti ye olw'omukisa ogwamuweebwa okuweereza mu ofiisi eziwerako. Twala scholarships bampadde amasomero bangi gakkiriza okumpa scholarships ku Ssaabasajja era abaana ba Buganda basoma ate era nga bampadde mu universities mu secondary schools mu primary schools kastambe yanjulira nti ndi ambassador mu Nnabagereka ndi ku lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka mu Masekkati era wiiki ewedde twajja wano ne tukiika nagamba nina kukiikira ku lukiiko lwa Masekkati kubanga be bantwala nkyali mukozi waabwe. Omukwanaganya emirimu gy'ekibiina ky'NRM mu Kampala era nga ye yavuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti wa Kawempe North Hajati Farida Nambi eyeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa paalamenti wa Kawempe North wamu n'ayagala ekifo ky'omubaka wa paalamenti wa Kasanda South Haji Abdu Bisaso n'abalala beebazizza obukulembeze bwa Ssemunywa olw'enkolagana ennungi ne gavumenti nti era ne beeyama okunyweza ensonga Ssemasonga Obwakabaka kwe butambulira. Ababaka ba paalamenti abava mu Buganda tukakatibwako okulwanirira ensonga za Buganda Ssemasonga 5 ate era nga mukama waffe Vice Ssentebe wa Sseeko wa Buganda wakiraanyiza tukakatibwako okugoberera ensonga za baffe eza Buganda n'okutwaliza awamu n'okulaba nga tugoberera okulaba nga Buganda efuna ebyo byeyina okufuna okuviira ddala mu gavumenti ya wakati. Obuweereza bwo obw'emyaka 12 ng'oli Kudamula tuweebaza era twebaza Omutanda Ssaabasajja Kabaka okutulera n'okubeera nti mutwaniriza ffenna aba ebibiina byonna eby'ebyobufuzi wano. Ebyo nga biri bityo akutte bendera y'ekibiina ky'NRM Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa ayanjudde enteekateeka ez'okwongera okubbulula ekisaawe ky'obulunzi naddala obw'ente mu kitundu eky'Ekazo n'ekiruhura esinga abalunzi b'ente mu Uganda. Pulezidenti Yoweri Museveni bino abyogeredde ku kisaawe ky'essomero lya Kazo Model Primary School mu disitulikiti y'Ekazo n'ategeeza nti abalimi n'abalunzi mu disitulikiti eyo basaana okwettanira ennunda ey'omulembe bayongere ku nsimbi ze bayingiza mu maka gaabwe okusinga okusalaasala mu ttaka nga bakola ensangi zino. Mutakukola kampuni ya family leero mukakola bizinesi emu ebyaligamu mukayiha ezokukozesa ezashaaga amagoba mukagabagana n'okubagana okubagana okutali kwita n'okubagana okurukwita bene agoma banje abiri ngonyine n'abanyabushozi nabo mu Rukora aboka n'abali abona bangoma bona bakubahurira okuhabura kwita babikora konka kirimo akazi wa bibiri okusera itaka n'okwita ebintu mukameka yariko. Museveni asuubizza okukola enguudo eziwerako mu disitulikiti ezitannakubwa koolaasi n'okusumusa eddwaliro erya Kazo Health Center lituuke ku mutendera gwa General Hospital. Museveni era ayanjudde n'enteekateeka ez'okwongera okusembereza abantu amazzi agabayamba mu kufukirira ebirime byabwe okuva ku mugga Katonga. Mu mbeera y'emu omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asuubizza abantu mu bitundu by'e Busoga nti waakuddamu okuyitimusa eby'obulimi obuvubi n'obulunzi bw'anaakwata ku bukulembeze obw'eggwanga lino.
Kyagulanyi Robert Ssentamu asinzidde mu bitundu by'Iganga ne Jinja gy'asibye olunaku lwa leero n'ategeeza nti obwavu obuluma abantu ab'e Busoga bweraliikiriza ng'agamba nti buviiriddeko n'abavubuka bangi okwenyigira mu bikolwa ebikyamu. Kyagulanyi Robert Ssentamu agambye nti bimu ku byagenda okusooka okukolako kwe kuzzaawo amakolero agaazaawa naye nga gaali ga mugaso nnyo eri ekitundu kya Busoga, n'agamba nti n'ennyanja agenda kulwana nnyo edde mu mikono gy'abantu ng'agiggya mu mikono gy'abannamagye. Busoga tekyali ekitundu kya Uganda ekisinga obugagga. Amasannyalaze agava Busoga, sukaali ava Busoga, obulimi obw'amaanyi buva Busoga, industries zaali Busoga, naye byonna byaggwaawo. Kati tuli wano olwaleero abantu b'e Busoga baali bagagga. Ndi wano okubategeeza nti bino si biroota buloosi, bino tetubirowooza bulowooza, bino byaliwo. Era mu Uganda empya tugenda kuzzaawo railway transport, mu Uganda empya tugenda kusooka nakuzzaawo eddembe ly'abuntu. Manyi bulungi nti abasinga wano bangi nnyo mwali balunnyanja nga muli bavubi, naye ennyanja baagiwamba, amagye gaagiwamba. Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti bimu ku byagenda okulwana okumalawo mu ggwanga mu mwaka okutandika n'omwaka ogujja bwe busosoze mu mawanga naddala mu ngabanya y'emirimu mu gavumenti empya nga buli ggwanga liisibwa kyenkanyi mu Uganda eyawamu. Njagala obasuubiza nti mu Uganda empya ekigenda okulembera kwe kugatta bannayuganda bonna. Mu Uganda empya buli tribe egenda kuba yenkanankana ne ginne waayo. Oba oli Musoga, oba oli Muganda, oba oli Munyankole, oba oli Muteso, oba oli Mukyoli, oba oli Mufumbira, oba oli Waawa, buli omu agenda kuba yenkanankana ne munne. Tewagenda kubeerawo special tribe. Omuntu omu omulimu tekigenda kusinziira ku nfaanana ye oba ku lulimi lw'ayogera. Akwatidde ekibiina kya FDC bendera ku bukulembeze bw'eggwanga James Nathan Nandala Mafabi ye Kampala muyingiridde mu maanyi olwaleero era kakuyekewe amutandikidde mu ggombolola y'e Makindye. Nandala Mafabi atalaaza ebitundu eby'enjawulo ng'awerekerwako bannabyabufuzi abali ku kaadi y'ekibiina kya FDC era abeena abategeezezza nti okusinziira ku bisuubizo eby'empewo gavumenti y'e NRM bye bawadde emyaka 4 egiyise tebasuubira nti ekyalina kyegenda okubongera bw'atyo kwe kubasaba nti balondeeye abalage enkulaakulana gye beetaaga. Mbasabe mwenna mukkirize mu mpola akalulu kamwe n'abantu bange emyaka meka 5 gyokka mulabe enjawulo mu Uganda. Nze njagala kubabuulira neyanziza eti Muzeeyi Museveni tasobola okulwaniza enkusi, Muzeeyi Museveni tasobola okulwaniza obwavu, Muzeeyi Museveni tasobola okukola enguudo. Omuntu anaabikola yabisomerera. Nasomerera byenfuna, nasomerera byokubala, nasomerera ebikwata ku bwavu, nasomerera by'emisoyo. Kwepa abesimbyewo 8 teri asinga mu ebyo ate ebyo birema Bannayuganda.